Abatuuze ku kyalo Lubumbu ekisangibwa mu ggombolola y'e Muduuma bakiikidde poliisi ekitundu kino ensingo olw'okuyimbula kagw'ensonyi eyakakana ku muyizi n'amutikka olubuto ng'ono baamukutte ne bamutwala ku poliisi ku lwokuna lwa ssabbiiti ewedde kyokka kibeewunyisizza okumulaba ku lw'omukaaga ng'alya butaala nga n'omwana gwe yatikka eryamugema bamusanze ayoza ngoye mu muzigo gwe. Omusibe ne tumutwala ku poliisi era ne tumukwasa osimu bulungi. Ne naffe kyatumazeeko enviiri ku mutwe ate mu nnaku 2 okulaba ng'omusibe akomyewo. Atalina certificate ya kkooti yonna emukkiriza kubeera na muwala nga n'omuwala yabba muwadde okuva ku poliisi. Seduvuto ono ye Ssentongo Lunadi ng'atemera mu gy'obukulu 35 nga ye omwana gwe yafunyisa olubuto ali myaka 14 gyokka ng'abadde asoma sinnya esooka ku ssomero eri mu kitundu kino. Bino olugudde matu g'abatuuze adde bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Sempija Joseph wamu ne kansala w'ekitundu Senjowa Francis batandikiddewo omuyiggo gwa maama w'omwana Mbekeke Harriet ababuuli ekyamuviiriddeko okufumbiza omwana ate atanneetuuka. Maama ono bamuguddeko ng'ali mu ddwaliro ly'e Muduuma gy'abadde atutte omwana ono okwekebejjebwa ng'abategeezezza nti kituufu omwana yasobezebwako Ssentongo era namwawabira ku poliisi kyokka ne yalabidde awo nga Ssentongo ayimbuddwa era alya butaala. Awo nagenda ku poliisi mpaaka papa nagenda ku poliisi nentuukayo nempaayo empaabiri engiteekayo nereeta abapoliisi nze kennyini ne bakwata omulenzi. Agamba nti asinga okwetaaga ye Ssentongo alabire omwana we kubanga tewakyali kyakuzza olw'ensonga nti ali lubuto nga bw'anaazaala wakudda ku ssomero asome. Naye nze ngambye sigamba nti oba nkole ki, siina nze kyenjagala mwana wange kudda ku ssomero, simanyi agenda kunnyamba, simanyi ani ndi mukazi munaku. Mu kwogerako n'omwana yatuusibwako gw'obulisamaanyi ategeeza nti kituufu Ssentongo yamukosa emirundi 2 mirambirira ng'okumufuna yayitanga mukwano gwe gwe yakwasanga ssente azimuleetere ku ssomero nga yamusendasenda n'amutwala mu kazigo ka Ssentongo. Oyo sisengamu ebyokulya nga bireeta ku ssomero nga bw'amala ng'amuyita ng'amugamba jangu ng'atandika okuntuma eno gyendi waka namugamba jantukire mpu bakuyita nenzikirira olwama bwe twakkirya ffenna ne tuyingira ffenna mu nnyumba olwama ne tuula mu ntebe kati ye muwala n'afuluma n'ensigalamu. Wabula wakanyiza ekyanyina okumufumbiza ng'agamba nti yabadde amutumye nku kwe kusala wayiteko mu kazigo ka Lunadi naye yamusabye amulezeko ku ngoye n'okumusimulira ku nnyumba ng'abatuuze olwamulabye ne balowooza nti yafumbiddwa. Atumye enku mmanga tuzireete katwala amaze we nadde mpitawo ng'ewuwe mutenza kane kugaana okugenda nemala ne ŋŋamba kantyama nakyame nga ŋŋamba mpita yoza engoye era namaze nenkomawo ewaka ne neebaka. Ssentebe w'ekyalo kino Sempija Joseph ategeezezza nti ekyalo kirina obuzibu obw'abasajja abasobya ku baana abatanneetuuka kyokka olutuusa ensonga zino ku poliisi olwo poliisi n'ezigala banja ne bakaka abazadde okukkaanya n'abeera asobeza ku mwana waabwe ng'asabye ab'obuyinza okubayamba ku nsonga eno. Kyannaku era n'abatuuze balina ennyiike mu lunaku lumu 2 okuddamu okulaba omuvubuka nga ali ku kitundu ng'ate n'omuwala gy'ali kati ate ng'ensonga yabadde etuuse ku poliisi. Oluvannyuma ssentebe n'abatuuze bakutte maama ne muwala we ne batwala ku poliisi nga baagala babuli ensonga yabaviiriddeko okuta Ssentongo ng'olutuuse eno batadde osi asio ku nninga abeeko byannyonnyola. Ono ategeezza nti bamusanze asuya abasirikale be kajujjoju w'ebibuuzo bamunnyonnyola lwaki batadde Ssentongo nga yeetondedde abatuuze n'ategeeza nti abasirikale be badde bakoze ekkobaane era nti n'omusibe bazzemu ne bamukwata. Kyakoleddwa kyabadde ekintu kikyamu nnyo okulekula omusibe owa defilement era mbadde mbakakasa nti mmaze okutasikinga OCCID nti olunaku lwaleero nga terunaziba omusibe oyo babe nga bakoze eki bamuleese. Bazadde bannange mumusonyiwe OC station eriyo ebintu ebimu ebisobola okukolebwa nga feedback nga communication wakati wa OC station ne OCCID oluusi eba elakingamu. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.